Embeera ebadde ya mirangana kwazirana okuva eri ab'omu nnyumba ssaako n'abatuuze nga buli omu yeebuuza ddala kiki ekissa omukulu Ffeffeka Sserubogo. Mu kwogerako ne nnamwandu Betty Nabulime abadde mu maziga ategeezezza nti si mumativu engeri bbaawe gye yattiddwamu era n'ategeeza nga bbaawe bw'abadde tasobola kwetuga olw'ensonga eddiini gy'abadde asoma ebadde evumirira ekikolwa ky'okwetuga. Kuba taata Kamogo ekintu abadde akivumirira nnyo era n'oli waliwo omukyala yeetuga n'agamba Kamogo omukyala kyakoze kikyamu nnyo naye temukikola n'eddiini tekikkiriza. Ono era ategeezezza nga bbaawe bwe yamubbirako nti okuva nga yakalayira ku bwa ssentebe bw'e Kayunga abadde afuna okutiisibwatiisibwa okuva mu bantu ab'enjawulo era nga abadde ateekateeka kulekulira kifo kino era nga atuse n'okwejjusa lwaki bbaawe yeesimbawo. Simage nnyini taata Kamogo yamanya nti ajja kufa. Nangamba nandiwandiisa ebbaluwa nenjiwakaawo ne mugamba ndizayininze mbalekera disitulikiti yaabwe kuba balabika bajagala. Ne mugamba taata Kamogo tunalabika tutya gwe omuntu alwaniridde disitulikiti ebbanga eddene ng'oyagala ofuneko obukulembeze. Naye tukoze tutya nangamba nandibiwandiise naye sikyategera obwongo bwange bwayonoonese. Bo abaana nga bakulembeddwamu Nsamba Abbas bategeezezza nga kitaabwe bw'atabadde na nsonga emwetuza kubanga talina ssente ze yateeka mu kalulu nti oba abadde abanjibwa era bano beebuuzizza nti taata waabwe abadde yafuna obuvune era ng'atambuza muggo ayinza atya okulinnya omuti ne yeetuga. Engeri y'ekifaananyi nga bwe kiri kikulagira ddala nti omuntu eyeetuze afa strugglinga naye n'abadde ali extremely very calm. Muwonge Jabberi nga ye muto w'omugenzi awakanyizza enfa ya muganda we nga bw'atasobola kwetuga ku bizibu by'ayiseemu. Okutuuka ku mbeera eyo ku bizibu by'ayiseemu yeesimbye emirundi mingi ng'agwa era n'alwanyisa embeera egiwezezza emyaka kumpi kati nga 2 nga yeesimbawo kati ayiseemu amaze n'okulayira kati buzibu ki obusobola okugamba nti asobola okwetuga. Bo abatuuze b'e Mukono balaze nga bwe batali bamativu okuva ku nfa ya Sserubogo ey'okusangibwa nga yeetuze era nga bamwogeddeko nga omusajja abadde omuntu w'abantu ayagalwa buli omu. Kakati yatuuse mu mbeera eyeyagala ataatera ku ate omuntu ayeetuze agenda mu muzikiti okwebaza Katonda. Olunaku olwaleero nga bwe yafulumye mu nnyumba tasobodde kudda mu nnyumba. Engeri gyattiddwa oba gyafuddemu etankanyizibwa nnyo. abadde ye musajja mukwata mpola era nga mukwano gwange nfanfe nga bw'okiwulira nga tutera okusinkana ekusaaga era erinnya lya musajja wa Kabaka nga nze lyampita era nga lituyite newomusamu ga musajja wa Kabaka nti kino nga tayina muntu gwasosowaza oba gwayitako nga tabuuzizza. Abakulembeze nga bakulembeddwamu Kansala Sozi Robert basabye gavumenti okuvaayo n'okunoonyereza okw'enjawulo ku nfa ye kubanga etankanibwa. Era nze nsaba gavumenti eno leme kuvaayo kujjayo ripooti mangu ng'okunoonyerezebwa okukulu tekunnaba kugenda maaso kubanga waliwo amawulire agatambula bwe tuba tunoonyereza okufa kwa Sserubogo Ffeffeka kusobola okufunibwa amangu. Sserubogo afudde nga ye ssentebe w'abasiraamu b'e Mukono era nga bingi byakoledde omuzikiti omukulu ogwa Mukono. David Tenywa, Arafat Musoke, STV Select ey'enjawulo.